atwali mu industry affair before we give atwali mu industry affair. The changes I had about an upload bolingo extra where you buy music for Uganda from. Nengenda nempayo music wange. Benafunya kasente they pay well. Nebangamba they want to do charity. Nebagamba I'm doing that charity drive. Nendala songene mbantu applying erinze. Intangene kwerimba dance. Angende keriba mama. Ochitegera. So I did the dancers first instead of Emblemo Foundation. But this wouldn't happen if it wasn't for Bolingo Extra. So all of you say thank you, Bolingo Extra. Thank you, Bolingo Extra! Channels up. Emblemo Foundation. We love for that Bolingo Extra. We love you so much. Bolingo Extra. We love you so much. Akasemba yo chekecha concert. Okay, tuli wawembulemo. Yes. Ogambye before the concert kokoleyo ekintu olabe nti nate abantu abasinga baba bagenda okukola concerts bamalira kukola concert ne balyoka badduukirira. Lwaki osoose? Me, I want to do it before and after. Just I wanted to give. I think I this my concert is okay. Giving. I felt like giving. I think giving has no time. Or giving is giving. Depends on how you feel. What you emblemo? Sente zengaba zivude mu entertainment. Joining Uphold Bolingo some months ago. I put my music ngadoza basaga mutebagaba sente. Chokane bampa seneza inkonze. If I want to give out, I want to give for first about the industry and just about to the money and buy something. Civil engineer at least to them and they look very happy to have received that. Okay. Mbera kijo sanze wa wemblemo chwa nkesolo sigira mtu akulaba in case someone ayagala kujoyamba. Bajjo bayambe. Sincerely. Ola banze mbadde nga sitira kuyamba ne mpayo nendaga mbulo nayambe, but I chose to come out this time because of the people I'm working with on this exact drive. Now I am so disheartened by where they stay, what it looks like. I wish I could do more than what I've done. Nesagala kweya Manchester sobole kola nga sinafuna busobozi buchikola. But I promise when nabanga funye bulungi ngenda kudda compound ewe gye bazaniramu, it looks dangerous. I'm a mother and I know. So I would love to come and make their surface a little bit friendly for what they do. Beka suka, the floor is rough. Sichangu nnyo okulaba nga bakikola. Abana bakulage ne bagamba ne emere badde baweddeko. Bambi, it was a sad thing to hear. Mbuno omuntu omulowooza okumbe essaawa gy'olina okumuddukira omuyamba. Bambi, they were so happy. Bati batsuira tulasujja n'abawa emmere okusaawa bweziti. And it's a good thing that Mukama yatuleese direct to them when they need nga baagala help here. Ebiseera bisinga mugera ne mukola charity ng'abayimbi abantu ne balowooza nti muli mu kweraga mwagala kuyingira butaala. I'm not looking for Utala. I'm just looking to give back. I just want to give back from my heart to them. Chiva kumutima. Okay. Then okusoma. Omwana ogambye okuwaayo omu. Jibu muwadde agenda kusoma. Kubanga bwe mbuuza who wants to go to school yakoze bw'ati mukono maguli waggulu nnyo era okusoma si kuzibu nnyo nga bwe tulowooza. We can afford to take care of one or two kids every other day. Agenda kufuuka mwana wange Jibu ngenda musomesa paka wanaamalako, and I hope by then I can still give him a bursary nga wempadde oli omala bwe ngenda okuwa omuwala afunye bursary y'okutwala university. Yes. I think ewaddako ne waboli na nyonyole. Okay, kalo lwandeera abadduukiridde. Kiki ekitegeeza gye muli? Ssanyu jjereere byaddala. Tuwulidde essanyu nga azo tukyalirako. Era tuwulidde essanyu atuleetedde ku kamere, atuleetedde ku byokunywa, ate atusanze mu mbeera nga akamere kaweddewo kwegamba. Ne tusanyukira ddala. Muli abaana nga bameka? Tuli Emblemo Foundation. Tuli over 200. Naye kati ababeerawo kati tuli mu 70. Okay. Abalala baliwa? Abalala kati mu 200 abamu bava bweru. Kati abasula wano mwene nyumba tuli 70 kids. Era
tubeerawo n'abato abakulu n'abato we tubeerawo abakulu n'abato yawe tukwasaganya obuzibu kiba musinga okusanga obuzibu bwe tusinga okusanga tusanganye era obuzibu bwa feeding obyokulya school fees ya n'ennyumba tatumala bulungi era ya n'ebyentambula ebyo. Okay. Ye yamye okutwalayo omwana omu ku ssomero then omulala okumufunira university. Era tukoledde kyamaanyi kuba buno obudde bwe twegerera kati badde weera abaana badde babagoba nnyo ku ssomero era nga wetubazaayo nga wetubazaayo bwe tutyo mpola naye antikalo waba tukwatiddeko ku omu kiba kitutaasaako kinene nnyo. Wembule aliwo? Wembule yagenda US ali mu wiiki nnamba nga US tabomba natera okudda naye nga tucommunicating amina era obubaka ngenda bumutuusaako antikala azze n'atulabako era agenda kuba musanyufu era kuba nsuubira gyali agenda kuba musanyufu kozi antikalo era amutaasizaako ku mugugu ogumu era waliwo yagattako Je baleko tala. Kale tala namuje baliko. Mudduukiridde abaana ng'oyita mu naye kyonna kye kiri. Incidentally, drive ne badde ya Karo byateekayo music akoze kyakoze asobodde okugyayo proceeds ezimu n'akola kyakoze wano era tusuubira bwe munaba mumuyambye bwe muzeemu ne mu streaming music we binnyinyo byasuubira okukola ebifaananga bino. Okay. Eno app yeriwa kuliko abayimbi nga bameka? App eno bolingo kanyomero kali ku app ya TV channels aka streaming music wa bannayuganda naye buli lwo streaming waya akasente akatonotono akasente ako waddeyo kaddira muyimbi naye gwe akaguza akayimba ofuna MBs okulaba akayimba ako oba oguze ofuna MBs za bwerere ofuna MBs 25 za bwerere naye nga ate nsasudde naye nga ate osasudde osasula olukaaga n'ofuna MBs 25 jukira z'osasudde akayimba sente ziba za muyimbi sente ziba za muyimbi. Rashimu bonna mwasazeewo karolekasita? Twasazeewo karolekasita because karolekasita mugabi, karolekasita muntu w'abantu, karolekasita ayagala abantu era ate nga maama yasazeewo okujja okudduukira ki abaana ate naffe twagala nnyo enkolagana n'abaana because abaana ye future ya Uganda. Kalubale. Bakugamba kubutali obubimba abunyumye mu bukubye mu kukikumba abuchakala from January to December yefa bakabichobora batubimba kuko babitonete tumanyi kurana malala bawala fe eva twebanga tubera tukubye mitani ninga yaka aye wika kuyasikika yeye bidi dom karolekasita sembela kulambu sese byalo byewafe esine kulu byonna byakubera byakobona mu bwakunyuma nga tubera n'abaana baffe kubakonga tuli ebyaffe obulungi bw'obwansuka otobola bannaunga tungirya buzungiriza abanda bamansunga banda bamamula lutobola abaziri bakaaba yo bwengamba cheke mugamba cheke Check it.